Weewaawo tukwebaza wewe najjo sinzira okubanga otugoberera tuli ku Lubalusewa TV nze Ajie Samuel okubanga ate nkutuusaako ensonga nga bwe zirina okubanga zitambula olunaku olwaleero. Tubadde tubulanganya akabanga naye tumaze ne tukomawo tubadde bagonvugonvu. Kiyego abadde atulumamu naye tumaze Mukama n'asaasira ne tudda ate ku mpewo. Nze Ajie Samuel. Tuli ku Lubalusewa TV gendayo ku TikTok. Lubalusewa TikTok twafunamu ku buzibuzibu bangi abagendayo ne bankubira nti ate nga tetulabayo waaka. Tuli ku Ajie Pro. Tekamu Ajie Pro osobole okubanga ate ogoberera ebyandibadde ku Lubalusewa TikTok naye ku Facebook Lubalusewa gye tuli ate nga ne ku YouTube nayo gendayo subscribing o liking bane o commenting tusobole okubanga ensonga tuzitambuza obulungi obutagambika. Olunaku olwaleero ndi ne Arnold Sendija obwa Speaker Bob ayitaawo luli twagambanga nti Speaker Dake Gombe naye ate buno bo kyamazima bwamuyita mu ngalo ne wabaawo ate abweyolera n'asobola okubanga ate afuna ekitiibwa ekyo. Arnold Sendija tuli nayo nakulwayo bangi badde bankubira abamuza Arnold aliwa mutuyitire tusoke tunyumyenyumyemu atunyonye ku politics nga bwatambula eggomba awo. So olunaku olwaleero nsobodde omufuna andaziza mu wiki namba naye nsobodde okubanga olunaku olwaleero mufuna naye nga bw'omanya nti ba honorable bwe batuuka mu bifo balanuka okuba bize bwe mukubira ate bansindise ekyamuliibwa kalate ndi gundi naye asobodde okubanga ataakola ki ajja bingi byayogerwa tugenda byogerako naye nga kamubawo ababuuzeeko tusobole okuba ate nga tutandikira wali eri President Museveni yabadde Kololo nga asookwera ddala okuwa State of the National Address ey'omulundi gwe ogwasookedde ddala nga yakafuna obuyinza omulundi gwe ogusookedde ddala omulundi gwe ogusookedde ddala mu kisanja kino. Okay, buuza kuba tulaba abatulaba mwasuze mutya kansubire muri bulungi erinnya n'eddoboozi nze Sendija Arnold kansala wamwe okumabanda. Okay, toyinayo kifo kyonna nze nga wansuubiza agafo ekifo kitya mu kanse Gombe nze wa finance kyawedde dda tugenda kulonda kanse zisookera ddala tugenda olonda naye nze wa finance bw'otakifuna ngo ne tukomawo baba bampangu nze afuna kadi mu kamyufu ewa finance naye bwe bampangula tekitegeeza nti luba lutalo owanguddwa bw'ogenda mu kalulu suubirayo okuwangula n'okuwangulwa. Okay, tugenda kutandikira ku President Museveni bingi ebyayogeddwa gwe nga gwe Arnold walabyemu biki ebyayogedda nze kwena kubanga alina we yagambidde nti bannaayi chifu omuluka kiki ekikuvuza piki lwaki tosottawo eggaali n'oba mulamu ate nga abantu empeereza obakola ki obatuukako bulungi nnyo. Chifu omuluka yani yekaawo tawulikira akabawulira yono town agent kati town agent tasobola kutambuza eggaali okusinziira ku bitundu bwe biba bitundu bino byaffe biri urban tawuni ng'akola mu muluka gw'Ematugga awayinza omumenya kudda Kiryagonja naye kati tosobola kuŋŋamba nti oli nasse omuluka gumu gulimu ebyalo oba bimeka ova ekibungo odde eri ku kigaali tasobola. Bw'eba ntambuza nnungi ya mirimu yeetaaga emmotoka oba piki. Bw'eba nga gavumenti yegenda oba providing the piki naye bwe baba nga bo waliwo alina obusobozi oba n'emmotoka era eba emuyambako nnyo. Ekirala omuntu okujjira kagaali ne respect eba ntono. Omuntu wajja town agent ng'alina ettiimu y'abagenda osolooza emisolo ng'alina emmotoka oba ng'alina piki obawo n'ekitiibwa abantu bazzeemu kye bamuwa. Omusajja mumuwe ate talabika kutwala butwazi ssente naye bw'ojja ng'otunulanga ate omuyaaye nawe bakuyisa mu ngeri ya kiyaaye oba ya kinaku. Ekyo si kiwagira. President Museveni yayogedde ne ku baana abagenda ebweru n'agamba nti ekibatwala ebweru banyooma nnyo emirimu naye nga n'emirimu gyo weegiri era gavumenti ye ya NRM ekikoledde ddala nnyo. Abaliwo bagiina baginyooma abaliwo abagenda ebweru yagambye baginyooma abasigadde nga tebanyoomye balina emirimu. Okitegere yagambye abagenda ebweru banyooma emirimu egiri wano abasigadde wano be basinga kubali ebweru obungi si bwe kiri balina emirimu. Abatagina na ondo zabaji emirimu gye yabawa yakubawa 14 bet teggalawo 24 hours gye emirimu gye balina kubeera ninga tewali kapapula
ekisooka emirimu gyali baddewo naye emirimu gigaba ssente ntono basooke bayite eddeeka lya wage bill nga omuntu waliwo ssente ze bakomako okumusasula mu nnansi tosakunga nti omwana agenda mu kampuni oli naafuna 4,000 ku ssatu buli lunaku ate nga akeera ate nga basimba layini ne beerobozaamu kati eriteeka bwe linajja nga likwata ku bainvesita bonna awo emirimu gijja kubeerawo egitegerekeka. Tetujja kusukawo bingi ebyatambudde pulezidenti ng'ayogerako eri eggwanga ayogedde ku byakugundi Ebola. Akwemu tetujja bigendamu nnyo. Ebola yagambye gyali Ebola ate kati ate baminisita be abya Alice bagamba nti gyali atayinza okugaana kati teyavuga tusiba nawulira waliwo disitulikiti ezimu eziri mu kafiyu weziri zimubende Kasambya kati newaffe nti ziriranye nnyo wali zikasese ziranye nnyo Kongo titwagala te bajje batubunyise eno so bwe tuvaawo tugendako wali eri nti kitalo nnyo kitalo ddala master plot yetuva ku maaso simanyi bwali omumanyi omusajja yetuyimbira ennyimba ezakwata omubabiro n'atuyimbira omuliro n'atuyimbira maama w'abaana weebale mukama Katonda support zera kyenneebuuza yabadde agenze ku bypass nga waasalira yabadde ku bigere nenfa yeyo bambi nigwe awo yabadde agenze kolawo ki yabadde afulumyemu emmotoka nga alina gyalimu ng'agenze kufuka gwe awantu basalira bwebigere oba olagawa nze natambulirawo okwo naye ekyamazima waggulu eyo tewatambulikika emmotoka ziba zidduka owulira ng'ekuyiseeko wano wenyininyini kati nze nina ebintu kyenebuuza yabadde asalanga ddawa enfaayi bwetyo bwe yatambudde omanyi tetubuuza nyo kyasse muntu naye mu kuziika bingi ebyabaddewo twabadde ne president waba gospel simanyi gospel music Lanek yavaayo omusajja owakaloboozi n'alaajana n'agamba bannaaye bamisaaki muliwa Bobi Wine muliwa Bebe Cool Kamiri muliwa naye yabagugumbula nake olabanga ekiro bazze misaaki mu kuziika n'ataakaka si abaleeta Lanek wakamulaba kubafu bameka ng'alina byakola misaaki ne wandikubadde nti oba kiki misaaki omulabye kukubafu abawira nga y'omu ku batugganya pulogulaamu z'ozziika gwe Lanek wakamulaba kumeka yira neke obanga oli president wa gospel bawo singa misaaki amaanyi misaaki president waawa kitegeza gukula emirimu gyo misaaki ajja kuyambako buyambi misaaki yabika yaweebwa ekitiibwa ekyo ekyawa yalina okukola ku bafu si misaaki si buvunaanyizibwa bwe obuvunaanyizibwa omuntu gwe obwetuma bwe bukalirako abantu bamanya nti olina kyosobola okukola kati misaaki bamukalira nti naye bwaba nakyewa yabwewanga ye si bantu kumudda toddawo kumunenya osanga Lanek yalabye nti Katola misaaki bwe yazze basobola okutuuza meeting ekiro nasobola okubanga appointing abantu ye president wa gospel yafudde yadde si wa gospel ankale yemba gospel yabakozeemu ekira tekiggwawo nti bayimbi ekibagatta buyimbi gospel mwawulabye muyimba naye mwena mubaba artist ye yakoze eki yabadde oloza yaleese abasabye be bayasize enku ne bateekamu obuugi mangu atuukenga akole ebibye n'abalala we bajja bakole ebyabwe kati wadde obuuza Kyagulanyi oliriddawa ave mu America jje essaawa teyasindise baganda be tebabalabe gwe bakulaze nga Mick Wine nga n'ennamba ya Master Power agiyina mu mutwe abantu bageeteyamba kitegeeza babadde in contact amuyambe mu ngeri ki omuntu afudde accident is unexpected danger ekintu ekitasuubira mu bwangu yadde agenda muyamba singa bamufuzeeko n'omuntu amuddwaliro Mick Wine n'agaana okulinnyayo okumutaasa wabadde omunenya naye omuntu bamukoye ne bamubikira nti afudde ajja akole ekira bwe yazze mu kaseera keyadda abantu bo kye bagaa nti banne muyambe ku bayimbi kati nze nyina abayimbi bennoonye ebiseera bino Papa Sidi aliwa tujja beero ng'ali mu trauma ali eyo talabikako yali serebu omanyi Anodi waliwo ekintu muganda wange nga omanyi omusiraamu yagamba nti tusabirenga nnyo tetusabira baavu yaga tusabirenga nnyo omuntu abadde omugagga sente ne zimuggwako oyo aba asinga n'omwavu ekyo kitegeerekeka naye ate era nammwe we mubanga ne kaseera kammwe akasente waliwo akaseera kobeera nga gwoli ku top fubanga nnyo okozesa akaseera kaako Papa Sidi we yabeerera owakabi ye yakola biki ebinaamutaasa olwaliwo tulaba gundi yani tulaba King Saha ng'azimbye nakawuke yazimba ekyoto tulaba nga ali malala okimanyi yeetegekera kaseera ke ng'avudde ku top gwe wabiri ku top wakola ki alabe Master Power yabagawo abadde asula nenga ye embeera nanti kati abo abantu babyesezaawo kumizigawo
Bwe baje tubazika AK47 family elimu abayimbi batano kumpi bana abamaanyi mu Uganda wala baje bazika AK wala bali wadde nyumba eyebisenge ebisatu ndeyo utegereje baje bazika AK kali abantu abamusebo temugera kwa bamugere ne kubalala abanene bakamiro nje twabazika AK tewali wadde nyumba eyebisenge ebina ngane kuba erigendayo teriyita mu motoka ya Sahara. Kiki ekyalemesezza Parrot omutwala ku National Theatre? Awo sijja kulimba bujo mali National Theatre bateekayo buli mu artist yenna. Nze National Theatre nze olumu ze sikinyigira abantu. Sinali gambye nti ebyobufuzi byabaawo mbadde simulaba nnyo mu ebyo. Nze olumu sibyagala. Lwaki? Bwe wakutwala mu National Theatre n'obona baba nabo ne babaweerera. National Theatre bakutwalayo oba ogenze mu theatre y'abazanyi oba bannakatembo oba artist aba Uganda. Kati oba batuganye tutwalayo kati tukole ki? Kitegeeza gwe bakubodde. Kati yali simu yimbi. Teofari yakuba kuyita eziwere 5. Anga kyetugambye nti ekyokumugana tekyali badde ensonga nti si wakudda. Ni baba bakufulumizza mu abo abayimbi ate ng'obadde muyimbi. Kiba nga gye bona abeera nga professional ya mawulire eno. Ne bakuyita bannamawulire kiwe kikata bannamawulire gwe ne bakufulumya. Baba kubodde ntoli mu namawulire tosaanidde. Kati Parrot bali balaga tasaanidde genda ku National Theatre. Kyokale ndaba president w'abayimbi ngazze. Ebi yabayino bikolako. Kale Eddie Kenzo yetamanyi kati mulimu gwe. Esimu aba yaje kubyedda ku National Theatre nti onajja bati bati artist. Abantu abamu bavuddeyo nga bagamba nti Mick Wine yabuuzizza Baragadi n'abuuza baani bonna n'agana obuuza Kenzo. Obwakeeredde nga Kenzo ate yabagamba yasoose kubuuza nti Mick Wine yabuuzizza Kenzo ate abuuzizza Eddie Kenzo yabaddeziza bafana. Kituufu. Abantu badde basamwasamwa abantu okugira okumanyi eno social media bwe yajja buli omu ayogera kimuyisaawo nakufuna views. Okitegedde Baragadi bateekewo ndowooza empaana eyo mbwebeerewo naye bambi Eddie Kenzo tumwebaza nti yavuddeyo n'agamba no bannange Mick Wine talina buzibu nange kajja yambuuziza n'ankwata ne mu ngalo ne bali ki mu Uganda ebintu ebisinga okuba ekisiru ebisinga okulabwa kati buli muntu aletayo ekyekisiru okusobola okulabwa oba okufuna views n'okuweebwa obudde naye kiba tekirina mugaso. Ngabola Kenzo bamulabye nti baisituso yimba oluyimba lw'enkyukakyuka sigadde atudde naye kati era Kenzo naseka n'amwenye yekozeeko amawulire waliwo bagambidde mbu simanyi oluyimba olulina lugambira simanyi mbu tuliyambala engule Kenzo naseka nabo bano bagenda wangula omwana yabintabulikiza eba ndowooza ajja osobola okera makyango olina ekyoto ky'okuvuga BMW bwe kigaana tebuba buzibu bwo kyali kiroto kyo nekitatuukirira essubi eriwo eriba nga lijjo eryekyusa ensobo eryokwambala engule erizze oli waddembe gogamba nti nze sijja bbaawo. Big Eye yabadde ayombera ki yagembuye bamukutte nga tayoyimba naye nga yayimiridde abula tiyayimba ebigambo anti owulira abantu be banoonya kati onoonyayo ekyo guteako ensinga egenasaba World Cup abantu banoonya ekisitwalako bazanyi ne bali kuyimba luyimba lwa nsi yaabwe basaba watayimba ayimiridde abasimu nansi Big Eye yakoze live lagale muli babi lwaki mwagala okunjawukanya ne mukama wange era Big Eye yakoze nansobi toddamu obalika toddamu obusiru buba busiru nze mulimu ebintu byengenze enjiga omusiru togenda mufuula mugezi ate togenda kufuula mugezi musiru kati buli omu omuleka mu kiti kye n'alabira mu ngeri gy'alabiramu ebintu bye kuba waddembe tekisasulira musolo okutegeera nga ye bw'alaba ebintu kati gwegende national team ziyimba omuntu n'abeera bw'ati banene bayimba tekitegeeza nti si munansi eyo nti olimba batalwagala ekitegeera kati omuntu okubigayo okubanga gwosirise ng'oyimiridde abamagye baba bayimba erimagwanga tebayimba bakuba saluti baba tebalutegeera kati biga yayimiridde n'aluwa respect kimala kale tusaba abayimbi mwena gye muli mukulike abavuddeyo mu kuziika ate ekiramu yambeeko ku abo bemulaba nti embeera egayegaye tuleke kujja wali eri mu kaseera kazigizigi ng'omuntu amaze okugenda mbagambye mbalekedde tasiki eno munoonye Papa Sidi sajja oyo yaliko serebu ng'atambula ne kamiliyoni nga bakubye hiiti tumira ddala kamiliyoni lwaki otuma abala bane munoonye ku Papa Sidi omulaba famire y'amayanja muganda wange bamuyita DJ Ben DJ Ben oyo I salute you papa omusajja oyo y'omu kubayambye ku bayimbi abo bemulowooza nti baagwa ye n'abazza atya tiye abawa busho
abiri asatu obawa bagende bayimbe ku mikolo wa bonna bodenga abasike bakireva je abatwalanga luweero nga batambulira na kuzipiki ne bijaketi DJ Benega sakati kireva je wa bei gwe yatwalanga kwa abiri kadayingide meka basofi nantonga bayi tebachawulikika n'abatwalanga ku mikolo kolejo ejaba batandika obotegera bamujjukira bamujjukira tubala kushiku gundi birthday bambi bajja yalido aina birthday zakola buli mwaka izize kana ziteka mu kivulu DJ Ben kati akolera kuki ngamba wakola takyalina kirabo nti babbala ayine ye balaje yagula ungayi ewa eryawo kiri agonyi simanyi DJ Ben nali mumanyi nange ewa mwera birakati ngamba nali mumanyi nali muto yawerera DJ by that time nebwe mulabera mujjukira okay tugenze ko wali eri embeera ng'etabuse wali eri ekawala kiki ekiri awo mengo tuyiru abajogerako abantu basendeddwa enyumba ezibaddeyo ebbanga lyonna zikyeneebuuza muli gavumenti ebaleeta ziraba ebadde etambulira mu training tebayitangawo prime minister bwe yazze ne tugaa kiwedde yatuuse namawulire n'agamba bannange nzize kubaleetera kamere naye okuvaawo kwomugenda vaawo ebintu bino diki ekiri mu ggwanga lyattu Uganda ebintu bino waliwo ebyetaagira okunoonyereza n'otegeera nawe nadde nsoma mu physical planning ey'ebitundu ebiri urban oba n'ebyetoledde Kampala nga balaga entobazi za njawulo mulimu omuntu asobola okugamba nti wano waliwo entobazi olwokuba olabawo omyala nga si ntobazi waliwo entobazi kati nga bolaba ku breast yawe manga nti amazzi gayitamu buyisi awo si ntobazi zibazita ntobazi entobazi we amazzi we gakuŋŋwanira nga bwe gava eno namyala gye gayise gakuŋŋwanira awo ezo ntobazi omusajja nenkola research nga batugamba bw'oba onaagenda mu ntobazi okozesaayo zirimu emitendera osooka n'osaba bw'osaba ne bakulaga by'osobola okukolerayo mu ntobazi basobola okutagaana kulimayo era lwe ebirima bye bakkirizaayo okolereyo ng'emikyere ng'ebikajjo mayuuni nti bye n'amazzi bye gajja tebigalinaako obuzibu ne bw'awo bye bagaana nga bye byogenda okukola bigenda bba olina sooka kuziba myala okutangira amazzi okwanjala kati entobazi kyova olaba omusajja yange mu Lubigi waliwo amafuta agaasigala bw'ogenda eri mu physical planning basooka ne bakunnyonnyola by'ogenda okukola n'engeri gy'ogenda okukolamu amazzi ago kati ebiseera ebisinga abantu abazimbayo obuzimbi ffe tetubaako we tusaba pulaani lwasooka wabawawo kyapa taatawo yakikulekera ne baganda bo bwe musalaasalamu n'ofunako w'ozimba n'aba ne babako bazimba naye nga temupulaaningidde mazzi gye gadda kati ebyogoba abantu awo nze kyennenyamu kiri ekintu kimu abantu ng'abo bwe baba nga bazimbawo mu butamanya musoke mu bupulaaningire mubabeko wembazza mubasende mubajjewo naye bw'ojja obuzzi n'obagoba oba tobalekedde we bagenda ekirala abantu baffe bwe wabaawo okusensitizinga nga kuzze mu kitundu okugenda basomesa ku ngeri gye mwazimbamu awo tuleme kaayana nti wano waffe bwe baba nga waffe musoke mubabuuza abazze mutuwaaki bwe babaako kye babawa babafunire we babatwala awo prime minister kyalina okukola abantu abo bafune we babatwala kuba olaba muddira barefugee abava e Congo ne mubaako kampo gye mubassa kaate Bannayuganda lwaki mubasenda busenya ne balazeeko we bagenda ekyo kyenenyamu gavumenti naye kati ekirala kyenazudde ebitundu byonna batandike okudda basomesa okuva ku byalo ku kyalo kuba okusomesebwa kuno kubeera ku magombolola kuba ku madistrict ku zi municipality tekutuuka wansi ddala lwansonga bachifu abo be bawasimaya aba CDO sente z'okusomesa abantu tebazikozesa baliyanje batula mu office abeerayo emyaka 2 nga tafulumyeko wadde okujjako ku byalo kati emirimu gy'abala DC balime kulinda bala DC basinga kukola nga bazze mu kalulu tebalinda kalulu batandika okukola emirimu bakola nnyo nga tutuuse mu kulonda babeera so active era oyinza n'otuuka returning officer alangirira okulonda nga la DC atowa order iwe ntobalaba gumulimu gwa DC ogumanyi service malaba nnyo mu mataka gwe mulimu gwabwe ekigamba DC yali presentinga Museveni ku ground amuli president mu mataka wokka nze malaba ku mataka kati bakola nnyo mu biseera by'okulonda begendereza ne kati batandika okutelivalinga services zaabwe
no wansi wano mwebyo ebintu bwe bityo banoonyereze CDO gwe bawasereza gavumenti kugombolola ate agenda n'asomesa ku bantu kituufu balanga okunoonyereza sereza PDM ze bagaba zituuka mu bantu bebaziba be babatuufu twafunye ffe twafunye ebbala mu minisita twafunye ne Nammere ekyo twakibateeredde mwamufunyeewa abala ku gavumenti bagenda tukolera buli kimu wategeeza ba CDF abo abadde akola mu bavubuka abadde akola akoze ekyo ku DNA ez'abafu ndije mirimu gye nagamba minisita w'abavubuka abadde alina kugenda byakuziikula bya kafeero bikimbo ono simanyi kikeno omwana wa mutadde mu mawulire abavubuka abo bakuba abantu obuyondo nga batambula ne bakenza abakutteko n'osalako omuntu ku Galaxy namba ne Kenzo si yali Kenzo twamulaba nga abaleeta ate mu ku birthday ya muwozi bennyini bali abasalako zira bafana Kenzo bwe yajja nabo nga abanjira nti balinayo ebikonde ne fight balamu abakozeeko Nammere gwe manyi agenda okukola bombi bajja kukola abo bakawa abali eyo mwe tujja abo bakulimba nze gwenda bamu agenda okukola ayinza ban Nammere okay foot soldier bagenda kutambula walk tukavule era bagambye ne foot soldier bamuyitaniyo gwe nalabye ku Luswa live waiza yagaye musibisiza abana b'abantu abaana babakawuma tebakyasoma nupo mudingisize eggwanga abaana b'abantu tebasoma abaana babasibe mutabasibe nga we mwateesa mwatugamba Bobi Wine yawangula ate mwagenze mwalayidde Joel Ssennyonyi ne Rubongoya natuka nagamba n'ogamba nti Rubongoya wekitibwa Katikkiro nsonyiwa buli kimu ekyatuukawo wabula Rubongoya ye yantumanga okuvumanga kubanga balowooza nti ogenda kujja kubwa president otanyiza otegeka kye nabadde nkugamba si tali yekka Waiza bangi ba foot soldier nabalabye naye otanyiza otegera nti buli omu alaba engeri mu ngeri ye n'entegeera ye oyo Waiza ye yatambuza ebifaananyi byaffe Gombe butwalidde mu NUP oluku yoyo Sserugo gwe yaweereza ebifaananyi n'abitambuza ng'abigasse yoyo era bamwe ne mulowooza abamulaba nti ategeera nnyo era teyali gundi Map Media Waiza ye yatambuza ebifaananyi Map Media alina ebifaananyi byaffe Sserugo omanyi kati kankwawulire kino foot soldier n'omukulembeze byanjawulo foot soldier walondawo kuba mujaasi nga bwolaba bajjeno ba gavumenti eno webalondawo kuba abasirikale era ng'etteeka mu constitution y'amagye eya UPDF Act tebakkiriza kuyingira byabufuzi ng'oli mu magye okitegeera okuba bawalondawo okusavinga eggwanga lyo lyonna ba politician ne ba foot soldier baawukana ba foot soldier balondawo okubeera bajaasi abe NUP ffe ne tulondawo okuba abakulembeze nze siri foot soldier ndi mukulembeze okitegeera anti kunnyonnyola ba foot soldier era mbawa ekitiibwa naye ba foot soldier kati waliwo omukulembeze munnaffe yava mu ba foot soldier n'atamanya nti kati afuuse omukulembeze akyalinayo ka element k'obu foot soldier wali awo ku mabanda yatambuzanga ebifaananyi n'abiwabo bawayiza yabiwerera ba foot soldier banne bamino zabitambuzanga kimukutteko nnyo kinyiiza anti wuliriza bwe kikwatako omukulembeze bwefuuka omukulembeze bakola bwe batyo bwe kyogamba nti wali bakulembeze balala lwaki Waswa yagamba bugambi Arnold Mukyazi lwaki teyagamba nti kantambuze mukulembeze ati anytime naye alina wagenda okubaako kyakoze Sserugo yagamba nze nalaba awandiise balinaga ati kisoboka temusobola kubanga aba NUP Gombe mubaddaga abiri aba NRM 8 meyo omu n'abalala bali aba independent babiri tosobola kuŋŋamba nzija nti baba kuba akalulu ka bwa sipiika nzija mu kutegeera Sserugo Gombe yamuluma nnyo osinga district gy'akiika ku district twalina bakansala ba NUP 43 NRM yalina 5 nga batusinga 7 speaker owa NUP esimbawo ku district yafuna obululu 3 ekitegeezo 17 tebakoze eki 13 ya tebabawa yali liddawo okutambuza ebyo oba okuba okunyiiga ennyo mu kanso mwagenda otuula kuba eri mwagenda otuula tosobola kuŋŋamba nti tosobola kukumaakuma baana ba taatawo
n'ogenda okuma abaana ba neighbor naye kale wano kali tuveewaawo tuddeko Enansana municipality NRM yali esinga bakansala era yali esinga NUP nga ina 21 bali balina 3 mu babiri nga yesinga lwaki twafuna ekifo kya deputy speaker anti ata waliwo okutuula okwogezeganya lwaki Gombe wabaawo okutuula okwogerezeganya kibi anti mwe mwali musinga sokosidikane bali 3 owulidde common sense njagala oyigeeyo Enansana twalina bakansala 21 nga NRM ina 3 mu babiri teri kifo kya tusobola kufuna nga NRM teteeseza nayo kuba nti NRM yesinga we mutuula kati njagala lojje Gombe tujje Gombe kali nkunyonyola tujja mpola Enansana ba NUP yalina omutwe yemeya nga terina bakansala Enansana kana kambata nakozesa amaanyi nga head okunegotiatinga okubalansinga council okubaka ebifo ebafuna naye ku executive kya byagenda obbawa to balance the council muleme kuba mu lutalo oyo yitakola nsobi ososike takola njagala nze kunyonya takola nsobi olwo negotiating okusobola balansinga council nokola service delivery Gombe NUP yalina bakansala 2 nga terina mutwe kituufu I know mutwe naina bakansala ni asinga amaanyi ina hierarchy era ino mutwe yabasinga lwaki ye bwatuula n'abako ekifo kyabawa nammwe ne mubaako kye mumuwa ne mukkaanya okubalansinga council wobaawo okukola ensobi nedda kya speaker mwali mukyetaaga andi kati wuliriza nkunyonyola wano Gombe yafuna ekifo kimu ani meya kiyasaba ekifo ekimu ekyowa speaker ne tufuna kya deputy speaker yakunyonyola speaker akola ki speaker wabali ne meya kiba kiralamu tetubadde ne speaker ne deputy ne meya ne ba minister nga bonna bakibiine mbawanise petition mmeka tubadde Gombe 221 nga tulina meya tulina deputy speaker tulina speaker tulina ba minister tulina obukiiko bonna bubadde bwa kibiina ki kyole kyannu bawanise petition mmeka ku meya waabwe zowulidde ngezimu zafuluma ne ku paalo mpuliza y'abantu 5 obabuuza abasirike mulinamu obutakkaanya mwenga mmwe soko osirike njagala tugende mpola tugenda tukawo mpuliza y'abantu 6 abatambula ku kyalo gy'oyita nti ani abadde speaker w'e Gombe tebamumanyi meya omuntu omukulu abaani bwe mugenda mu kanso nga mugenze kulwanagana timba temugenda kukola delivery eri bantu bwe mumala okuva mu byokulonda ne mugenda mu kanso mba mufuuse bakansala b'egombolola y'Egombe osegeera era mba mugenze kola delivery eri abalonzi bammwe nze olwaleero bwe mba nga nze chairman wa finance ya committee y'Egombe siri wa committee ya kumabanda gibanula wa Gombe okategeera era buli kyenkola nkikolera Gombe at large ababaddeyo nga speaker gwe mpayo omulimu gumu mukama nsasiro kwogera ku bulinnya fumu lya Musonda abadde speaker mpayo omulimu gumu gwe yakola nga speaker nogamba speaker w'e Gombe yazze n'ayimirira ku luguudo katalimu ne luggwa gye guli naye bagenda kugamba meya yagenze n'akola ki ajja owuliriza mpuliriza meya yagenze n'akola ki ne kiggwa ekkubo ne balikola okitegeera mu bino nti tuba speaker osobola beera naye in hierarchy nti okuzimba nti you have the speaker but in actual sense bw'aba nga takwatagana ne meya temukola ugambye awulutu ewedde tubadde na bonna naye olwakuba babadde tebakwatagana teri kye bafuta naye tebalina kye bakoze baani namba ababaddeyo bameya kasiriivu nekugundi oyogedde ku meya okitegedde naawe era oyogedde togamba bameya gamba meya aliomu ngamba meya ne kanso ye tebakoze baguze ettaka eryekitebe mugenda otandikira soko sirikeko maawo baguze ettaka ani yawandika petition nti babbye sente z'ettaka atani yawandika yali speaker ne banne ne bagamba meya sente zeyaguze ettaka zabayo tezigulibwa ne bawandiika ebiwandiiko ngenda bikuweerezaako nga speaker yawandiika nti meya yabbye kati gwe speaker w'amaanyi alina okukwatagana nga mugula ettaka lwaki oba owanika nti meya yabbye kitegeeza toba n'amaanyi gani ga meya kati nze Arnold eniya kansala okumabanda ngende nwane ne meya gwe saalonda gwe saaleeta gwe wamuleeta omanyi gye yava
okuva okujja okufuuka meya waliwo ne yatugamba kati kankubulya abantu abamu aje omuntu omu you have to use your cautious awali mu comment mugera kunyambakaawo kati kankubulya omuntu yava mu kifo ekyokuna najje n'afuuka meya gwolowooza gwe niya kansala asobola kukola ki ani omuntu eyava mu kyokuna nga bwe mwogera nti yava mu kyakuna n'afuuka meya kati nze kansala ngenda mukola ki just imagine ingaluli sipiika abaddewo nga w'amaanyi ng'era yawangula nga wa Nuupu ng'ali ne meya wa Nuupu omu yawandiikako mu n'ekiwandiiko nti ono yabbye ssente z'ettaka kati what about me kisale mukwatagana aba Nuupu ngenda kujjawo awo nkunnyonnyole just mbale njala kutangaza nti we muba n'omutwe naye mba temulina buyinza oba n'amaanyi ennansa na NRM yeefuga yeri mu buyinza naye olw'okuba tebaayina mutwe ono meya wa Nansana yasobola batuuza n'abagamba wano mumpe kino ekifo era naye ku executive agenda bbawa ositegeera okusobola bansi ya council wano kyogamba bazitagenda londayo wene yopi ku executive abayina londayo ositegeera lwaki wamulaba Owerwero district ne UP yali esinga byonna speaker yajja wene naye n'agamba I withdraw n'amuwa wa deputy chairperson wa district deputy speaker n'abawa NRM buli kimu nga NUP ekisinga wabula okubalansinga council nti musobole okuweereza delivery etuuke ku bantu nga temuyinaawo kusika mugwa ffe singa tubadde ne meya twabe tetweguya amwe mumanyi oba mwagala batemwagala temukola ki kuba tetulina meya n'abe NRM Nansana bayita basobola kweguya nga be balina numbers naawe naye tebalina mutwe osegera nibagamba tuwaaka tukolagane n'ono omusajja wadde si waffe era ne baba ne verbal agreements ze baatuukako okitegeera nze saagendako mu negotiation nani na meya naye bwe natuuka nendaba ate nze akalulu ako kaali ka secret nze n'akalulu kange nakasaako erinnya nga Nondo Wene UP naye meya abaana b'amaanyi n'okutegeera okwenjawulo singa kuffe bakansala yali ayina engeri gye yabalamu ebintu bye professionalism simwenkana ate sinze mukulembeze bw'ekibiina mu Gombe obukulembeze bw'ekibiina mmwe mwatuulako naye banga aba NUP era mwerumaluma kuva neero mu kamyufu kammwe kuva dda tekisobola kuggwawo tewali we bateerumira NRM tebeerumaluma buli omu yeerumaluma naye wano ffe tweruma abantu abamu ne batussaamu ne ttiimu imagine kansala munno owa NUP gwe owangula naye asobola okugamba gwe bw'ofuuka sipiika sidda mu kanso kansala nga yakigamba kati gw'osuubira nze gwe yakigambye we batampa kaadi nsobola nze omuwagira ate nze nakugamba agi atanjagala simwagala nze seesiba ku bantu bw'oba tonjagala siddawo n'emisiga kazigombo ngenda kwagala era bw'okindaga nti siri kyaliwa kati mu kalulu kano wakyayaani akaliwa kano ke tubaddemu akasipiika nze sirina gwe nakyayi nakyayi batategeera batanaba kuzuukuka kati ajje mbadde nkujjira NUP mulimu okwevumaavuma kale obuvuyovuyo obutulemesa okukwatagana naye buva ku ki sooka otuule wansi ogambe buva ku ki nze bwe nali nzija ku mabanda okwesimbawo eyayimirira ku kyalo n'agamba nti oyo taliba era talifuuka yali waaki simanyi eriwa tolina kyotamanyi waliwo omukulu omu mulamba yali mukulembeze yayimirira ku kyalo n'agamba wano nze nsalawo agenda okuba n'atagenda kuba nga mukyafuna kaadi zammwe ziri yali anyuyu omumanyi nesana amumanyi oyo agamba musima yaŋŋamba kati omuntu oyo nga yaŋŋamba nga wakibiina obuzibu tolina amazima lwaki toyogera muntu oyo tumutegeera bulungi nze omanyi ebiseera ebisinga kibi okwogera ku bakulembeze amanya gaabwe naye omukulembeze yagamba wano nze nsalawo kati nze olowooza bwe mmala okufuna ngenda mwagala kuba yaŋŋamba sikuwagira lwansonga toli kyali wange nange nakyali wange wempagira kati nange nabaddeko nekyali wange n'abalonda oli owa NRM mu kuba sipiika balinako bakyali baabwe nga they have their personal no kyali wange kati ffe tubadde eno nga tetubitegeera bulungi ebintu mbale temubitegeera bulungi kati omuntu yenna naddala asikuliwo omuntu asobola okugamba kati wali wano mulwesiza sipiika Nansana wawulira NUP babiri wano
nga bava ku matugga nga besimbyewo bakomawo bwe batuuka eri bagamba tebesimba lwaki ate nawe you have to use your common sense era abakulembeze abakugambagamba bw'osanga kansala waswa n'akugamba kino mubuuze balagawa kino namubuuzako ne mugamba lwaki teyesimbawo eryani mbegedde ne Victor kansala ne Victor ye bakubalaba nga bawanise omu wamukyazaako ne mulanza kalaba sinze namukyaza nakalaba gwoka postinze akali kalango naye mbadde nga omukyaza Kagere yamukyaza naye nza kalango nakajja ku page yo naye era ne commentinga nti nkusupportinga bakomawa agenda kubanonyako mbabuuza tobabuuza abo bo lwansonga de ino protection bwe bamuzanya ate bwa tebayogera bawiddeko n'omu ku bagamba buuze yakubuuza nti onkomyewo omubuuze bali bakomawa bantu badde besoma baga anodio nti dabayo bw'omala omubuuza nti bakomawa because they have verbal agreement inside gye bakola okusobola okubaako ebifo bye basaddaaka bannaabwe tibatajja ye kansala eno leero lwaki mwamukubirawo mu kamyufu nga muleeta munafu nze siri wa kakiiko nalonda nina akalulu aka kansala eno yafuna obululu 5 yaŋŋamba mu kamyufu nze wakali omu ku bo nze nafuna 9 era nze namusinako kamu yafuna 8 yaŋŋamba mbuki baana aluyita lugambo naye kanjogere yaŋŋamba mbu abantu abasinga bonna bamukubira ali mu kamyufu mbu ne bamugamba twali tetwagala kuswaliza wali naye wali twali tukimaze bwatyo weyagamba kisoboka kati kangubuli yaje kintu kimu ekintu kyoteesiga nkekalulu abalonzi bazibu musawo bambajja ne bamugamba ekyamazima seso twede twagala oswalire wali mukawamu naye wano twagala tutwale omunafu yagamba nti nali omukubo nti omunafu oli kati nze tugenda mwaka kamyu yaŋŋamba ano tomwesiganga nti samuwa kati kangubuli ekintu kimu tugenda mu kamyufu bonna bamanyi nze sitagenda kuwangula muka finance beerabidde nti akamyu akalulu kakukuyega noonya abalonzi bo nange noonya abange siba ababo naawe osiba ababo twagenda mu kamyufu ngera gwenvuganya twamugamba tutuule kuba bwe muba nga muli bakibiina kimu lwaki muba mugenda mu kamyufu kituufu namugamba gwenvuganya nawukiika ne mugamba bino ebisanja obukiiko ba komiti bukulembererwa emyaka 2.5 musobola okuddamu nemula ne mugamba kankuwa 2.5 nange ompeebe 1.5 n'agaana bo bamaanyi amanyi ayina abaki bakansala bagenda omuwa akalulu ne mugamba tetugenda mu bino tojja bisobola n'agaana nze nensigala nenkuyega nenoonya akalulu kange mu bakansala bange nenkawangula era abamu ne bakibanyisa bubi okitegeera kati abantu abamu kye bayerabidde nti akalulu kabaka baloti tekaba nka ku mugongo ntona tunakera kabaka ne gundi chairman katede ku mabanda abantu tebamwe kalulu nachoka nagwe nawadde sente zange kana aka box togenda laba go wadde na gotawadde yagamba ati nawe gwe nawadde ngalaba asimbye ku lubwama John okitegeera ya muida eri ya wasemo yagamba bannange wewe avoka yali asubiza okole ekisaawe agala abasimbye eri okitegeera ako kazibu era kalulu kwa mgongo katta n'okutta kituufu nzira sikasaba kasobola okutta kati abantu abamu politics bamulabira mu kino ekifaananyi kati kankulie ekintu kimaje bw'obanga ko wotusoli mawulire bw'obanga ko siniyawo wa mawulire ng'amaze okugakuyigiza n'ogategeera bw'olabanga ng'ayagala okukozesa ensobi ng'ate yakoze kirala buuka kituufu wete oyimirireko ng'omuntu although people they bashedinga image yaffe okuba enfu ninaffe tusitandinga nze ndi muntu mukulu njawula ettooke n'obukyafu era nsobola ddibu okalenga ino sijja ddirya ngenda kukola ki ngenda ddirya kozi nze ebyobufuzi bwe nali nzijjamu teriyo kansala oyo akugambako waliwo olumaze nga zigamba nti mwenna okuba nti oba sipiika wammwe mwamulyamu olukwe owa Nuupu anti mwali munoonya gafu ki ngabala deputy speaker deputy speaker yakiwangula teyawangula kamyufu yali yakawangula abanoonya gufu ki ngulwadde yagufunye nga fe tulina numbers akyembeera ajerekerawo kuwamanda okusiriwaza kozesa ku magezi go fe twali tusinga numbers ne tujja mu kamyufu deputy speaker yawangula anodi n'empangula kayimba noonya gufu ki okitegedde waliwo abantu abamu mwabo bennyini abali besimbye mu lwesi ya speaker sijja kwogera mannya be basusikana
side eri nga bo bamanyi bagenda gwa mu kamyufu ne bakola backup nti bwe kaba baganye mpita wano kati omuntu oyo omu ayinako abaana be yali nabo be yeesiga n'abatwana agamba omuntu omu nti senga bankuba eri mu kamyufu nze ne bano bakansala bantu tugenda kwegattako mu mpo bwaki bwe yatwalayo abaana bwe yadda n'awangula ate akamyufu abaana tebadda ekyasinga n'okumalamu amangi bantu kubasanga baga nti aba anodi okukola ebyo byonna mbu babagulidde masuuti naye nga yii tekisoboka bannange masuuti zaali zifaanagana ze mwalayirira nze sayambana ku suuti tebakolako bifaananyi byange tewandaka temuneyo kya nze ndi w'amasuuti nakubira essimu mulonda nga togikwata kati nze siri w'amasuuti era nze kansala yalayira wali nga siri mu suuti. Okay, wewe tujja kuvaawo. Sokoleke tumanyi tetuna maliriza wa. Waliwo naliko ku page yo. Nenda ba omuntu omu ng'agamba mutukoze bubi nnyo tubaliddemu olukwe. Ife kuba twali twogera nnyo ku politics. Kati kankubuli yaje. Omuntu oyo omu yali yambaddeko overall. Ya ready. N'atambula mu kkubo. Nani? Bamanyi. Waliwo omuntu gw'akyazako wano n'akugamba abaana bakoze bubi nnyo omuntu oyo atulaga nti ayagala nnyo ekibiina kyaffe tusinga yali yambaddeko ovolo simanyi ovolo omulaba wali omulabyeko wanga ayambadde baleti tugendeko CID alinayo omusango bamataddeko nga gwa kibiina ng'abaana ffe bajonkera olunaku lwe bakwata chairman John ku mabanda nakulyeko nga mukwogerako nti batandikira ku mabanda ewange ani gwe baali baagala bambi yatyanye nagaba asoko sirike ani gwe bali bagala nze bagala chairman ne kansala Victor chogamba emisango gyaffe bejavaayo ye bali bamutaddeko wanga aliko wanted nga yabafuzi yakwagala kibiina ndatonna commenting anti muno tayagala gwe what shows nti oyagala okudda wano n'onyumya action speaks louder than words so ogendeko mu action tulageko ng'okumba ne meya wo abadde wano meya Kasiriivu abeerawo bimukwata wabula ina byatambula mukujja okubyogerako tebimukwata abaana kati tugenda nkuzaayo nate tunama tuli ku mulama gw'abali abagenda okumba okujja ekavule abaana bagamba okujja okumba ekavule ndowooza yaabwe n'entegeera yaabwe nze sikiwagira don't worry bannaffe abali makumi nga sula wano bamukwata bida yangu natavangayo aina abaana aina bichi sikiwagira olwaleero tubagaana kola shadow cabinet ya opposition tuba tukkiriza ntuli bayeekera ng'ekibiina tekyali baddewo ekibiina bwe mumala ofuna leader of opposition kitegeeza you are opposing twakkiriza bwe twamala okukkiriza nti baatubba akalulu tetusooka bafuuka ate bayeekera kuba olwaleero gavumenti enoonya ekikwasa kyonna n'ekyokugjawo obukulembeze bwe NUP ate togiwa wenda kufuna weekukolera ki weekusuulira n'olwekyo abaana abo baweiza bakyali ba Sserugo abo yaweerezanga ebifaananyi byaffe mukumbe naye nga mukumba nga mukimanyi nti nammwe mugenda kisasulira lwansonga abo abaana tebasinga kibiina maanyi gwokukwata akasimuko n'ogattagatta ekifaananyi kyanodi n'ogatta ekyoli n'oli tekitegeeza nti oli w'amaanyi nnyo nakulaba nange nali ntambuza nga ono wa NUP ate ekirala kankakuwe mu bulamu bw'oli kategeera topics are only made on the people who are on the top. Topics zona bazikola ku bantu nga bali waggulu tosobola kola topic ku muntu yagwa ekigambo topic kiva mu kigambo top. We are on the top and that's why we have to talk about you. Yes, they have to make topics about us. Okay, just because we are the top. By the time we tugenda ogwira tetagenda kudda mutu kolako topic okimanyi by the time tugenda okugwira kimazeemu n'amayo omwana ayogeddeko oba speaker adde obusobola naye wakoze obyokweryamu olukwe oba speaker nabadde mbusobola kankubuulira oba speaker saabwe esimbako nesimba ku bwa finance omwana Sane yangamba omusajja wuyo gwe wapikanga kati Sane omusajja gwe yapikanga ayesimbyewo ebisanja bibiri talaba NUP ko giyingira ebisanja bibiri ogwa notamanya kikusudde weewaawo tugenda kuvaawo tugenda kweyogerayo twaleke kukeka omumanyi omuyimbi yavuddeyo n'agamba nti yali adetinga Shiba for 2 years
bali kiri mu bannayuganda n'abayimbi ba kye nagambye nti ebyekisiru bye bikola amawulire kati wulire byetuwadde amawulire byakuba nti balezibiani babiri baali beedeetinga ebyekisiru byetuwa amawulire naye kati Shiba era ekimwetedde ebyo byonna kuvaayo n'ayogera ku bintu by'obufumbo anti toyasama byakamwa byotategeera yafumbirwa ddi nzobere osobola kuvaayo ne advising abafumbo sinabeera mu bufumbo myaka 10 mpa advise abafumbo kinga ne mama waffe gwe tubaye tuwa ekitiibwa Jontakawale n'avaayo n'agala tasobola kubeera na mwana gw'atazaala abantu betugaa nti kati balina okuinspiringa abaana bano basobole okubanga entegeera z'abantu twaweddemu amaanyi alina oyo osobola omusanga naye alina kyakomentinzeeko ng'ate alaba gwe totegeera eno ensi yo giraba buli omu waali walabira enjuba n'omwezi kati buli omu Shiba alabira awo ebintu bye ne maama Jontakawale abirabira awo ne in actual sense Katonda teyali musiru yatonda Adamu ne Eva n'amanya nti Adamu alina kuwasa Eva kituufu n'olwekyo kati abo keko yakoze bulungi n'otulaga nti balezibiani ebyobufumbo tebabitegeera naye nga yagejja nnyo keko alya biki mirembe bw'omala obba n'emirembe olina okukakkana abo tuvaawo awo Cindy ya breaking the silence n'agamba bannange oluyimba lwa See You Tonight lwange nze nalukola era Omega namuteeka mu buteesi n'akebe production yagisasula naye n'agamba ngeri ono gyalwetaaga ennyo kandumuwenga ye naye oluyimba batunulya original composition ani ya composing oluyimba Cindy mbadde manyi omwana yamuyita muayipinga bwaba yamuyita omuyayipinga Cindy yasinga oli omwana sente ekyo ki expecting oteekamu kituufu era tekimuweesa bugalo kikyategeeza nti Omega abadde atambula alaga abantu nti oluyimba lulwe era nga buli kimu awaadi ezirugendako azaagala wuwe Omega asobola obba omutuufu yakajja bamuleka abifune Cindy kikyatafunye era nze Cindy nkusaba busabi nkwagala nnyo muyimbi omukyala gwe nsinga okwagala omuleka atwale byonna eyo bisigadde babitwala Cindy yabeera kwano nga yeetiise music wa Uganda ng'avugana n'abasajja kali n'olwekyo amulekere oli omwana ye branding awo bw'ati afune kasita yamuwayipinga kyaggwa ekyo si kimu saagala ayingira teyalizzemu nakwogera yali mugabe byonna mbikulekedde maama ne kano nali nagakutegeera bane kulika Champions League bangamba abantu amabba batubba naye tujja kudda penalty batubba penalty ya naye mmate mwatwala kikopo kino paka tulifa ekiriwa ne Champions Premier League bwe mwagamba okimanyi kati gwe wakyasinza okumala ebbanga eddene nga totutte liigi nze namaze emyaka 2 gwamala 3 tewadda gwe okyasinza naye mu Champions League kuva etuzaalibwa ate kuva etuzaalibwa Man City yali yakamala emyaka emeka ne Chelsea omwana agenda otambula asooka kwavula katwavule tugenda kujja naye twatuleke season ejja tugatwa Champions League twabawona bwonyi temwatuwona olaba oyogera bwotyo nga temwakitwala temwatuwona olosinga mwakitwala we nali watuulawo nobadde ki tosobola adde okulya okwegulira ettooka ate ojerega aguze lumonde nze kandyekaawo mpola mpola Spice Dara sijja kusobola wasero zisibasobola Spice Dara yikaina mukali erike tubaddeko waliri ngatayiza butayisa awo mbokoze Spice Dara yavuddeyo naga nti abantu balekerawo mumanyira mbalina comment gyasomye ngegamba sebo mbutayina kabina n'abaga yayina Range Rover ayina emmotoka 3 ayina amayumba 2 ayina buli kimwe ekyetaagisa omuntu okuba nakyo akabira tekana kikamugattako abula banna yaleeta omutimbagano yatutta gwe nodda ku komedi yabona wagenza komedi ya kabina yagenza obigulamu bwati bambi nga tekaliyo kagula ki kyebadde agezako balaga akabina kagula ki ye alina Range Rover mwe abalina eddene mulina kaki baani yebukazi kyayina olwono gravity kwatayodeta ku stage alina kaki oyo yanyenye ebbina kati Spice yadde agaduulira abo mwe mulina kaki abantu mulekera okwogera mu bintu by'ekisiru kati njogere kabina ka Spice kanyamba kinze sibyogerako ebyo kije emitimbagano gye mukola kubeera omwo kunoonya views kasukwa bawe bilioni za 5 mutandika okufuna emirimu social media banamawulire genda ofune bilioni za 5 ate ne bazimukombyako ebizu byeyongedde mu mutego gunninga kasukwa agenda nafuuka ambassador kasuku yafuuse wa bucupa ekyo wa bucupa ate wakana kisplash kacupa bwe bwambaye brand ambassador si sente ezo sente munaye nze ne wampa wa brand ambassador ngenda kuba splash wa bei maziga yake inkola abantu bakolera bwerere ate ngo yagendo sasula South Africa etabuse
Bannayuganda ana tibandi tuddiza abantu abo Maluchiteka wange bayinza omuleka taswa waliwo n'omusajja wange akuba embwemboko Dogo Nation mwagala nnyo naye Abannayuganda beeberyamu tebagenda kudda bali safe mu nsi yonna mu Afrika tewali ggwanga lisinga Munnayuganda kuba mugezi buli wabeera yaba abazadde ekiddako teri Munnayuganda kugenda sitanga South Africa mbu yakoze street ataddeko edduuka lyonna ataddeko Uganda niwo waawo fe sente tuzikola tuzikweka mu bali teri Munnayuganda gwe bagenda kuzza naye ebyo biri South Africa nze mbivumira mugoba baddugavu bannammwe kituufu si kirungi ososola omuddugavu munno Palaso yagendayo ne bamukuba emigo ne toweza lyasaaga era mwagamba akola stanti ze naye lwakuba ye alina omuzimu ogumulondera ogw'okukubwa n'effujjo. Tugendagerako mu ebyemizannyo kiki ekitawaanya abazannyi b'e Uganda? Bani Majiwega yavuddeyo n'ategeeza nti abanja waliwo defender bamuyitaani Bani Majiwega akubira mu kirabu ki ayawummula kati ekitawaanya omupiira gw'e Uganda tewali bozza bazannyi fufa naye ne pasite yavuddeyo n'owa KTV bwe bagite ne yebulenga ng'ayogera ku ki yavuddeyo n'agamba bannange bagita KS bagita case yagambye nti bannange mulekerawo tugamba muli muwagizi wa Arsenal yagambye mulekerawo tugamba nti lwaki tuwagira Arsenal ya brandinga buli kimu ekyayo nze gwe mulaba wano simanyi na muzanyi wa Villa n'ogwo naga fufa lwaki tembrandinga bintu byamu ebisaawe mu bitunda nga mulaba kati tugenda kujja ddi tuwagire tutegeere ebintu ebyo nakizo kitulamu nga kyekimu kitambula ngolaba nti abazanyi bokka bakaaba bukaali tiimu ya Uganda wanezzeeyo efuna emitwalo 5 nange nsobola gisasula fufa yessa omupiira gw'e Uganda tusobola kuŋŋamba nti tiimu esambye esizoni namba ogiwa emitwalo 5 kituufu nga tiimu ya Bungereza ezzeeyo banire esinga ne Barcelona sente ze yatutte champion we Spain eyazzeeyo banire sente ze yafuze esinga Barcelona ze yatutte La Liga babaweera ddala sente nnyingi bwe zityo bakuweera ddala kwegamba n'ababeereyo mu puleefu balwana okukiika eno lwaki lwa sente eziriyo eno waggulu naye ffe fufa okuva Magogo we yajja yafa era olwaleero fufa tulondewo omupulezidenti wa fufa mulindwa bw'atadda tuwe Alan Sewanyana omupiira gujja kutereera twagala tuwa omukulembeze w'omupiira nga n'omupiira agwagala temuleeta bulesi bantu kuva eri mbwe simanya nvudde eri nabeerako wano muleete omuntu ayagala omupiira gujja kutereera okitegeera ekyo kisse kyokka omupiira ebintu omupiira mugujjako ssente netubeera n'omupiira nguli Uganda simanya kaafu omuntu tuguza tiketi emitwalo 2-3 nge Kenya bawa 5,2 kama lwaki Bannayuganda temukibakolera ne mubawa bibyo bissa omupiira mu Uganda Magogo y'omu ku bo tenge yakyalako wali eri omanyi tuludde okukwatagana yakyalako wali wa Brunoke naye wa Brunoke ne bamuyisaamu eggaanyi bamugamba mukulu bw'osinze okubanga ate osuula abaana buli gw'okyaza Godfather yamulangidde yamugee buli muntu gw'okwatako agwa bugwe twala wano Farida Nakazibwe dakiika 2 ng'agudde yateeka n'ekivulu temwajjadde abantu 5 mbeera ki tengetenge gy'abadde ayitamu nze ekintu kyekisinga okwagala Anodi bamaneja bano batoba nnyo n'abantu obayisaamu ne bavaayo omwana oyo tengetenge yali eyo nga tumulaba ku kasimu naye ng'alinga alina amaaso manene gati ng'atiisa n'okutiisa n'omusajja yamubulandinga dakiika 2 nga te Brunoke ayagala kumanyiraani naye byawunzikidde nga Brunoke yeetonze nze manager siremunenyako kimu abaana bano wamugjayo n'omufuula brand gy'oli kitegeeza is a business to you olya naye alina okulya naye sooka olaba abazadde niyo nti yesente yaziwanga muzadde n'azirya bw'omulaba abazadde mukolewo agreement igwe ne family eri ligo ng'eriko ne balooya naye abamanager batyo bikola lwa nsonga baba bagera teekamu nnyo n'okufuna bafune kitono kati tengetenge ekimubonyaabonya nti buli omu adde amukozesa bukozesa olw'embeera ze ne brand gye yali afunye nze namulaba ne Wembule ennaku ezo ng'amanyi ali mu Wembule Foundation kati namulaba ne Brunoke nga ndaba bagala sonda simu imagine tengetenge brand gy'alina nga yaliko n'eri mubali bazamuzaamu abeeri Dubai nga bali mu masimu gali amazibu ga iPhone naye kati ani yatwala sente zaawo ezaawo anti manager yagenda yagenda nani yagenda ne muganda we kati muganda we nga ye manager
Munne manager bamukubba ekikono. Kyenga nti bwe busiru. Ola manager buzibu yakola kyenga nti yakola verbal agreement. Kola legal agreement ngeline bana abantu ngebakwataganya. Tebasobola kumala gama manager tojja. Oba manager atuka naga nti bagendako ne Kenya oluka diro akaliyo manager atambulira mu bus. Abakubbu ne bali nnye mmotoka. Bwe buzibu. Naye nalaba n'obungi mu family nabo si bulungi. N'obutasoma. Obutasoma busingo bonyabonya. Gwe omuntu omanya nti mutabani wange nze mutani wange manya nti afuse brand. Tulina kola agreement eziri legal na ziri mateeka ne basigenze documentary mbisigaza n'enfuna. Kali tata chine tagisa cyo werekera mutani wange agenza okukola. Nanjima isere zijja kwa account yange. Kituufu. Ebintu bino bikola mu setting entuufu. Ewane tata naye alinga go batawa ku sente kakofiira kalaga kokka. Nandi obuli woli tirire nnyo Amaddu tofuna. Okay, nga tuwumba. Mukwano gwo kapeke. Enaku zayambala G-string. Akubaluuzi. Aduwa y'engombe eriko. Terumunyiga amadde muganda wange oluwuzi olwo. Kapeke modo akubaluuzi. Nze mulimu abantu nga busajja kalyo kabeka so abachaliwa. Obuntu obwemola nga buyinga bukazi. Bunyiriza ddala. Kaizo kukwatira awo. Mweke sinisa kizamanyo kakuba oluyi. Omusajja yamba yote empale y'abakazi. Alasa bazira abigula mbwa. Abigula empale eyisemu. Kapeke bimuli ne boyagala kapeke. Nze kapeke yadda nyimbira ebinsesa. Byayimba sibitega nenga binyumira. Ni ezembere ezo sizeetagira ddala. Abantu balina engeri betekamu ekibeera kiringa ne vairota. Nze vairota nyimbira naye engeri yemola ng'abakazi anyiza. Naluka n'okweyerusa. Yakombe emimu. Yeyerusa bwe yemola mpulira ddala obusungu nga omusajja ono asana mbooko. Okay. Abo bwe batya abo bantamira ddala. Okay, neka tusembayo kano dozo tusibula abantu. Walaba musisi wawulyako musinga ayise. Tuwamuli. Banyumize. Muba muwala jibannayo wala gikyakola abantu. Nze banyumiza musine esaamulira. Na musiba kyalumba nya amayumba amanene buno obutonto ntabugwamu. Naye amanya. Eriwa gye yasuula ennene gye walabye. Zali luwe. Munazibwa musi. Gwe wategeeza ndi basudde ennene zokka. Nalaba enkubo nga ziyitamu. Ennyumba ennene kizina n'enzimba. Oyinza zimba ennyumba nga ya gorofa naye nga ate wansi wataddeyo ng'agenda ozimba kiwi kimu. Musi n'azisuula. Naye musi omumanyi. Musi. Askweki. Okugijimuka kw'ettaka bakwita kugijimuka. Bakwita kubumbuluka kola ki? Naye ate okubumbuluka kulala. Owomubbanga yaliwa. Naye tulimba nnyolooza bana tunnyonnyola oluganda olutuufu. Musinze saamuwulira. Tomuwulira? Mbe yakosa mbasaasidde saamanya. Okay, sibula batulaba. Abatulaba mbagaliza olunaku olulungi. Sabye obayigiriza politics. Mbagaliza bibanjagaliza. Ate politics mumuyige. Abasajja bino balina bye bakola nga tutegedde. Wabula nammwe muba mulina okuba ffe twali bamulekwa nga tulina obbaako bye tuzannya okusobola okutambuza eggombolola obulungi. Kuba tugenda mu kulwana. Nze sigenda kujjako sifulo ya kanso ngambe golinga kino ntufune ki. Okay. Tuba kuteeseganya. Bwe kitobe kiri. Mulenge ebitundu byameba bulungi. Ebitundu bitatu bitambuze. Weewaawo. Aje Samuel Gemanya tetujja kusuka abantu tuli ku Lubalusewa TV. Genda subscribe ngo liking ate commenting ku TikTok gye tuli sako ne Facebook. Agenda yo comments zo nungi nnyo tujja kuba tuziyitamu mpola video ebeddako so kubanga ale tuziyitamu producer director memo yabaddewo kusobola okubanga ate ensonga eno nga bwe etambudde. Anodi speaker to be emyaka 5 egiriddako awo nga amaze otegeera ebya kanso yajja okubanga ataakomawo tube nga ate tuwaya ebiddako bye mutugamba mu eno video bye tujja okudda naye atunyonyera tugenda tuyigiriza politics. Nze nange ntambudde nakyo nange ntandika okwetegerera bakansala baleke kundimba. Lima destroza ofumintirize. Waliwo kye bayita okufumintiriza. Akuume atakuumira mpeera Ssaabasajja Kabaka wangale n'abagereka agerekera Obuganda. Lubalusewa TV mazima ku mazima.